abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abato ennyo gano ge mawulire gaffe ku ŋŋoma nga gakusomebwa Jason ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Slike, kiki tulinawo ku ssowaani leero? Bingi ebisaana okumanyibwa ng'okuwerako obuveera ensonga z'ensedde mu Uganda, essomero ly'abannamawulire mu Somalia, ne bajjajja bali luno. Sigala ku mukutu, goberera. Mu myaka mitono mu maaso abaana baffe bajja kuba tebamanyi nti ekintu kaveera kyaliwo wano ku bukiikaddyo bwa Afirika. Ate ekyo kijja kitya? Oluvannyuma lwa Uganda ne Rwanda, Kenya naye eri mu lugendo nabo obuveera baabuweze luno nga bano baagala okukuuma obutonde buno. Bano beeyuse ku nkola kigoba pulasitiika ng'era baagala okukendeeza omuwendo gw'obuveera gwe babadde bakozesa oguwerera ddala obukadde 24 omwezi paka okutuuka nga tewali yadde akaveera ke bakozesa. Kenya yeeraliikiridde olw'ente mu kibuga nga kyo kituufu balina okweraliikirira. Mu Mauritania bwe baali tebannawera buveera, ente ebitundu 7 ku buli 10 zaafa olw'okulya obuveera. Era obuveera buzibikira emyala olwo amazzi ne gabimba ku nguudo muno ensiri ezirwaza malariya mwe zisaalira. Tusaanye okulongoosa ekibuga. Lino lyandiba eddala ery'okututuusa n'ekyandiba kizibu. Mu Rwanda baawera pulasitiika awamu n'obuveera naye baalina okukisasulira. Era ebbula ly'obuveera lyaleetawo okwenyigira mu bizinesi z'okukukusa ebyamaguzi mu bakyala n'abaana. Ensi ya Rwanda kirabika efunyeemu ku lwa kampuni okuva ebunaayira nga kampuni ya Coca-Cola ewatali misoso gy'amaanyi. Wabula mu Uganda ng'era wano obuveera bwawerebwa naffe kyandikola. Era waliwo abooluganda babiri abaalabanga kano ke kaseera kennyini ak'okukola bizinesi yaabwe eno. Bano bakola ensawo gy'osobola okukozesa emirundi egiwerera ddala ekibasombedde abaguzi ntoko. Katulinde tulabe ekipya kinaava mu kiwera buveera mu Kenya kinaaba kyakutaasa butonde oba bantu kwekalakaasa. Abantu abawerera ddala emitwalo 8 abaali bakola mu kampuni z'obuveera kati tebalina mirimu. Kirabika amateeka gatera kuba gakusasulira. Ng'era wekimanyiddwa nti obuveera bumala emyaka 2 paka ku myaka 10 okuvunda. Tulabika tuli baakulinda paka obuveera buno we bunaasaanawo. Ebyafaayo by'ensedde biviira ddala mabega nnyo mu myaka gy'Abaroma ne mu biseera ng'enkulaakulana tennasonga. Naye kati bigonzeemu olwa tekinologiya n'okumanyisibwa bingi bifunika. Ensonga eyeetoolooza emitwe gy'abantu ne zi gavumenti. Minisita akwasaganya eby'empisa Mwami Simon Lokodo yalidde mu ttama olw'ensonga y'entambuza n'ennyanjula y'ensedde ku butaka. Era agamba kino kireetawo okubuzaabuzibwa n'enguzi y'obwongo, ekyongera emize gy'obuliisamaanyi n'okkozesa ebiragalalagala, obumenyi bw'amateeka awamu n'ebigwa mu kkowe eryo. Gavumenti ya Uganda yataddewo akakiiko akalondoola entambuza z'ebyamaguzi bino ng'omukutu gwonna ogweyambisibwa okubulangirako gwa kuggalwa, era oyo yenna anaasangibwa ng'akozesa enkola zino ez'ekiseegu wa kusindikibwa mu kabulamuliro okumala emyaka 10 weddu. Bannayuganda bangi bagamba kino kikyamu era kino kya bulabe eri abakyala kuba bano baba batya okwambala nga we baagala, ekigambibwa nti kyandireetawo obutabanguko mu bwongo bw'abamu abayinza okubatuusaako obulabe. Kino kyandyongera omuze gw'okutulugunya abakyala, naye nga waliwo abeebuuza ku buwumbi obubiri buno obunaakozesebwa ku nsonga eno. Katusuubire n'ensonga enaggwa bulungi ate naffe tugiganyulwemu ng'era we kigambibwa nti Uganda ggwanga lya demokrasiya. Ebyo bannamawulire mu Somalia si byakusaanawo ng'era byakomezeddwawo oluvannyuma lw'emyaka 26 wakati w'obubenje n'okutya nga bannamawulire 26 be baakattibwa obukundi bw'abajambula ne ba Al-Shabaab mu myaka 5. Ekintu ekiteekawo obukeeke mu ggwanga ssettendekero enkulu eya Somalia yaziddwa buggya. Era Prime Minister Ali Haire agamba abayizi balina omukisa munene okusobola okuwandiika ebyafaayo bya Somalia, okusobola okuweereza amawulire mu butuufu bwago mu kibuga Mogadishu. Bannamawulire batoba nnyo olwa bbomu ezibaluka, obutabanguko, kwogatta amateeka ga gavumenti agafuga ebyamawulire. Ekintu ekizibuwaza omulimu gwa bannamawulire naye nga nabo balina bye bafunyeemu. Munnamawulire wa bulijjo asobola okweyimirizaawo wabaawo ebitongole ebiva ebunaayira okumusasula. Bannamawulire bangi basomye naye nga ssettendekero y'eggwanga lya Somalia etaddewo emisomo egya waggulu okwongera omutindo mu byamawulire n'ebyempuliziganya. Akadde kavuze bwe budde bw'essomero. Jjajjanga neeraliikiriza gye yeeyongera okukula yeeyongera kunafuwa. Oba mutwaleko mu bikonde mu South Africa yo kika bajjajja bali luno. Okikakasa? Abo bajjajja ensonga y'ebikonde bagikwasaganya batya? Mu South Africa kino bakiyita gogos ng'era obukodyo bwabwe bwa nnyo, naye mu gimu ya Cosmos Cities si byakola training kuwangula oba kukola duyiro kwekoza. Bano ba gogos baagala kwekuuma nga balamu, y'ensonga lwaki bakuba ebikonde bulijjo okusobola okulwanyisa endwadde zennamuzisa. Olw'obuvumu n'okwewaayo kw'omutendesi waabwe Claudi Mafosa, bano aba gogos bakukyusa embeera mu South Africa ewali omuwendo gw'abakyala babingwa nga bano era batawanyizibwa sukaali
ne pulesa eno enkola eyamba okukendeza stress era bandi kusinga n'onugulika. Constance yali alowooza sukaali bwe bulwadde bwe naye oluvannyuma lw'okutandika ebikonde n'empeke n'akanyuga obulwadde yabukuba right hook. Kino kika nnyo era w'amaanyi n'okusinga endabika ye. Nsigadde nze MC Yalla nga mbaweereza ku Newsbeat. Bano bajjajja banneewunyisiza nnyo ne jjajjange kamuliiremu yandikyenyigiremu nalo. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ŋŋoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Sigadde nze J Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ŋŋoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.